Popin Media. Abana bayogerako zaba kuzizza ababataano nga mama we yabalekawo nga bato ne tulima ekibanja ekyo nga kwenimira abaana emmere eri abo abakulu abo abataano kati nenzala n'abango abameka omusanvu kati essaawa zino anzijako ekibanja kyenimirako abaana emmere nzaabaweerera okuva lwe yava waka emyaka kati ndowooza guno gwa 8 taliisa baana taweerera baana n'abaana we bali takola ki mulimu ennima neneeyiya era ezo emmwanyi zange zitandise okusaako twalina ebintu bye twakola nga twagula ekayunga wano yiika namba ne tuzimbamu ekizimbe kinene nnyo n'akitunda omu covid atuuza ekizimbe esente yadde 10 yadde okuweererako baana yadde okuliisaako nemuleka kati ndi ku kibanja neeyiya nnimira abaana mbaliisa mbaweerera yadde 5 yadde kota ya sukali tagiwa baana ate nalabidde awo yasooka kusalako miti era giri mu kamera mugundi musimu ennene yasooka kusalako miyembe gyonna nayo kyamanda n'atikka ekyavaamu nga ŋŋamba wategedde va ku kibanja kino ekibanja ky'abaana bange abataano koze ekayunga eri gye twagula eyiike namba ne tuzimba obuzimbe mpulya bambuwa $3 million sente waziteekawo era ne wennimira abaana erongobewo ate ekyasinze okukwasa mwandu kafeere ennaku yaleeta awaliwo baneiba baffe abatulinaanye bayineeti nti mbawadde aw'okulundira mukole ekimulunde nga baliisa emmere yange kati eno mu mwanyi ng'aleetayo obukyala nga bulima kakati paka we nagamba obukyala bwe bakyalo nga batandika okukola ki obusungu bwe bwankwatidde ne ŋŋamba nze ayina abaana alimira abaana oleetako ntyente oleeteko n'abantu abalala nze ow'abaana nneme kulima kati kugamba nti kankole ki katusimbe kasooli oyo yatusangayo nejambiya n'abaana abo yali ayagala tutema era kwekungamba nti oba otuttira mu kibanja tetujja kivaamu paka ng'okoze eki kati ye yasalawo nti paka nga tetugenda kuva mu kibanja ekyo kuba kwe tulima emmere oba atutte atukole ki atutte ayina ebifo bingi ayina adiweya nene ayina amaka amalalawo ge yagula amalala gasulamu ayina enakyessa gyewali ebyebibanja byembagamba biri nakyessa gyewali ate ekinkwasa ennaku ebyo ebibanja ebirala birimibwako bazzukulu bamutabani wono omukulu kati mbawo ayina abaana bameka abaana bali 16 bali 20 wamma 16 ojo nebwogireeta byogera byomanyi wamma byebyo ekitegeeza gomanyiko 16 abaana 16 kati gwe n'abataano kati n'abazaalibwa omwomu abo kati ababo be baana abato talinayo bato kakati wakanutya owulira nti yawasula yazadde anti kakati esaawa zino abaana ze bemmanyi 16 abangi be bato talinayo baana bato katuya akoze ekirango uyo kati akoze ekirango bemmanyi ze ekitegeeza wabanga afuddewa n'atuwa ebyo tubisanze ng'abasajja bafudde mu bulamu bw'ensi abaana bano boda baba abasiisa abo abakulu abo obalaba abasiise bagenda abazunga bati essaawa y'omunaana bagenda kukutwala emisimu ate ojja kukuddukira wa kyalono era bye twakola ebyava mwandi weya emyaka ameka 20 ne bwe tugenda essaawa zino mbagamba enyumba yagifaananyizibwako yagisolozaamu wezikota ziri era yazisolozaamu ne bwe tugenda essaawa zino weebiri
ate ebibanja ebibiri biri buyiika 2 era bibye alina ekirimu kalitunsi ate tekiriwo kino ekiri ene munankani ekyamugongo wekiri era byonna mbibala kalitunsi wono wooyo naye nga nze namugulanga nemumuwa nemuwa ensigo nasimba mwajja sente eziwerera abaana kati gwofiira wano omanyi tuno kalituusa abaana bagenda mutwala abakulu bali natutereza bintu ebyo nze nkubuulira bino bintu byetukubuulira twagala mu bitegere leero byono biri mu manya ge ebiri mu manya g'abamba tebitukwata biba bya kitafu era kati gwonna obitongoza ng'obudde bukolaki si bibye nga bukyali byani kuliko erinnya lyo olaba ebintu byayogerako ebintu si bibye tandikira ku mayumba ana abaana bali gye nabazaala natunda ewaabwe nezijja neneetetenkanya nenzimbira ki abaana ebintu biri mannya gange ate n'ebimu tebiriiyo kati kirukusiba wakati abaana bali bamanyingira amayumba gaabwe ate kwe twagula ekayunga omukazi wagula nange ekibanja ekyo tetwagula ekayunga ekibanja n'otunda ekayunga n'enyumba omukazi oli n'amuweera mu kkooti n'abaana be 5 ng'abawadde ekayunga n'ennyumba gyebiri ekayonza egyo ennyini nina likodi ngenda kuyita alina likodi owa likodi yennyini ng'ayogera ng'agamba nti ono agamba abaana be 5 wali webakola ki balimira era madamu oyo gasinana kumuleetaawo nasooka kwogera naye wali makaage namugamba madamu ensi girabe weekola ki wedduka ffe tufunye ebizibu bingi naddala basajja abalina abaana 20 nti abaana bali abakulu tebabafaako ne bafa ku mukazi asembayo ne batuliboosa oyo wetuuka ku ssaawa ey'omunaana ate omukazi nebamugoba mu nyumba ng'abaana bali batuufu nga bakayanira ebintu byaki by'omugenzi oyo wanaafa n'aba mulamu eseeno ebintu byonna tugenda biteeka wamu ebintu by'omugenzi byonna tubiteeka wamu bwe tuti gavumenti ebiteeka wamu nga kitegeeza ngoba olinako 2 ku 10 ku bintu by'omugenzi tolinaako wadde ebintu birala kati esaawa zino kyetutunuulira kyovulamba nkujjukiza mu bwongo obwo nti olina abaana 2 va ku baana 3 2 waba nze gwe musudde eno ali eno nga nze mutabani wammwe omukulu mba wano nga nze ntunula wadde kola ku disitulikiti wadde nina wanoona nagulawo biki etteeka liba limpa mu buli ngeri bonna wali kyakubiri nange ngenda kujjawo ntandike ngambe nti okuvaawo wajja mukazi gwe nga oli yafudde nalemulamu gulya ate tubeerawo lunaku tuzika bafu netukakkanya netusiba nga tuliyo netata poliisi ng'abaana bafuuse ki naye nga niwetubaleeta wano tutugana tugana naye bano abaana baabi baafuna ki taata waabwe yali abasavu n'omukazi ono ne bali abasavu gonna ne bakola ki ne bagamalawo kyobalaba njagala buli otuba tukubira gundi obanga muteesa nebbaawo omanye nno kolezi bafere bamutwala mu tekiniko gundi bamutwale ku gundi olabika nabo abaana obaako n'engeri gy'ogenda obatwalatwala bonna 2 nga balina we bakoze eki batuuse kibayita parenting okuza omwana abaana olina okuza abaana abo ngaobamanyi nti nno newankubala ekitaabwe talina kyawa mbuulira mwe 2 mbuulira mwe kati 2 awagattako 3 bali 3 kati ono alina 10 kati gwe olina 2 kati 23 yes kati mulina abaana 30